Not be very soft on those guys. Abayindi aba kampuni ya Victoria Nile Plastics abasangibwa ku Kayunga Road. So babadde bava mu Bank of Baroda okuwithdrawinga sente, era kati abagambibwa okuba nti banyazi nga beeyambisa emmundu nga bali mu mmotoka kikata kya Toyota Wish UBA 032N ne bavaayo babaddemu basatu okusinziira ku financial manager wa Victoria Nile Plastics, naye ow'emmundu yavuddeyo n'abateeka ku gunpoint ne bawambibwa sente ne baziteeka mu mmotoka yaabwe ne batandika okudduka nga bajja eno mu kibuga Jjinja, naye batuuta obuvunaanyizibwa abayindi ne baloopa omusango guno wano ogwa aggravated armed robbery. Kati ekisawo ekibaddemu sente kibaddemu GPS tracking system. Tutambulidde ku GPS eyo okulaba nti tutegeera entambula. Kati ne badda ku Kamuli Road batuuse ewa Kitaka Trading Center ku mukono ogwa right ne baweta ne bagenda mu guest house eya Rainbow guest house esangibwa wa Kitaka. Kati mu kutuuka mu guest house eno batandikiddewo kuddugaza mmeeza kunywa mwenge, era bwe tutuuse basanze bali mu kunywa. Kwe kukwatibwa n'emmotoka nayo weeri Toyota Wish UBA ne tubaleeta wano ku CPS Jjinja. Okusumulula ensawo zino mubaddemu ensawo erimu ssente, so ne tuba nga tukoze recovery eya $7,700,000 n'emitwalo 2. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.